Ekitolo ky'abayizi b'essomero lya gavumenti erya Kasawo SS erisangibwa Kigayaza mu disitulikiti y'Omukono kikutte omuliro. Ebintu by'abayizi byonna ne bisaanawo. Ekitolo ekiyidde ky'abayizi ba sitini ey'okuna ab'obuwala wabula ng'obuliro bukwatidde ku ssaawa 3 n'ekitundu ez'okumakya. Abayizi badde tebaliimu. Abayizi bagambye nti bategedde omuliro guno gwe guvudde. Akozesa fa extinguisher n'ate omuliro gwasigadde nga gukutte doma endala zonna ne zijja. Myeko omukulu w'essomero Hassan Wampamba ategeezza nti bayise poliisi y'abazimya emyoto okuva e Kayungu kubayambako okuzikiriza. Tugenza okulaba ng'omukka omuliro tudduka ne tuzikirizaako, naye kirungi abaana teri afunye buzibu, teri afudde wadde bazirise ne tubatwala mu ddwaliro. Era tuli wano embeera mbi, tetulina ssanyu, buli kimu kiweddewo, emifaliso buli kimu. Era tusaba abazira kisa alinayo ky'alina atudduukirire. Bavuze emmotoka ekika kya loole ne pick-up ezisoma omusenyu ssaako n'ebintu ebirala. Ebikalu bigatte mu kibiina kyabwe ekyanjeru Tax Park Savings and Credit Sacco beekubyemu okutaka mu ofiisi y'ekitebe kya municipal enjeru nga baagalamira ya municipal ya Signatures ssaako n'akulira abakozi aba gavumenti enjeru Ambrose Ochieng okubannyonnyola lwaki bagiddwaho contract y'okwesolooza emisolo gye basisolera council ya municipal eno. Okufa n'obutanyagwa teri ajja kusolooza musolo mu njeru nga fe ab'enjeru weetuli. Bakulemeddwa mu ssentebe waabwe Ayasi Nsereko bategeeza nga kanzu y'enjeru beerudde ng'ebawatenda ey'okusolooza emisolo ku mmotoka zaabwe ssaako n'ebifo ebakolera era nga n'omwaka gw'ensimbi guno batadde mu kusaba kwabwe wabula ne batabibwa mukisa. Mukwatagane nange tubegere town clerk ebbaluwa naye otakola we bajja katunyumya mbunyumya. Bategeeza ng'omukisa ogw'okusolooza emisolo gino bwe gwawaliddwa abavuzi ba takisi abeegatta mu kibiina kya Jinja Tax Operators Transport Cooperative Sale Limited abasangibwa e Jinja. Olwali tuyinza kujja muntu Jinja n'omugjawo n'ogamba nti ono yabatambuza ki paaka tekisoboka. Kufiirawo tujja kufa n'omuntu. Kyaza abantu ku ntawuni Kiraaka n'abakozi be batamugambako ku byakoleddwa mu kugaba tenda. Benabadde nsuubira okubanga be bagenda okuweebwa contract eyo okutunula ku mpapula ng'ate kuliko Jinja Taxi Operators Society nga be baweereddwa tenda eyo ne kinyenyamiza nnyo. Emikolo egy'okuza olunaku lw'omwana wa Africa gyebadde Paris nga gyebadde kusubulyakulo primary school wansi w'omulamwa ogamba ntandika n'eddembe ly'omwana. Abaana b'obuwala balazingira abazadde gye batabafuddeeko ng'abasinga kubona baba baagala okubafumiza bafundemu eby'obugagga. Akulira entamuza emirimu mu kitongole kya Action Aid Harriet gye mujja ategeeza nti baleese omukolo guno e Paris basobole okukwatagana n'abakulembeze okulaba nga basala amagezi agakomya abazadde abafumbiza abaana. N'olwekyo tugattamu n'abawala okulaba nti bamaama beerwanako okulaba nti abawala tebabafumbiza nga bakyali bato. Bawadde ne paati zisoma 300 eri abaana b'amasomero. Omu ku bazadde era kansera w'ekitundu kino Margaret Taliba agambye nti abazadde naddala abasajja bebavuddeko ebizibu by'abaana obutasoma kubanga baagala bafunamu. Baweze emyaka 14 nga bagamba kati awo tugenda kugaggawala. Aladesi w'ekitundu Ssenyo Kiwene ategeeza nti etteeka bwe liyambika obulungi eddembe ly'omwana. Article 35 contains all the rights about children. Ate minisita omumbezi wa gavumenti ez'ebitundu Jennifer Namuyango alabudde basentebe ebyala bakolagana n'abagagga okunyaga ebibanja by'abantu ekiviireko abantu bangi okugobaganyizibwa ku ttaka okulabula akolera mu disitulikiti y'Emubende Musomo ogw'okusomesa basentebe ebyala ku buvunaanyizibwa bwabwe abaweereza mu bifo bino. Obutakkaanya ku mataka kati ba LC amagezi gembawadde kubanga bo batira okuteekako sitampu oba okubeerawo ng'abajulizi. Kati bw'obanga oli LC nkimanyi nti baba baludde mu bitundu bino bamanyi bananyini mataka be baani. Minisita Namuyango agamba nti basentebe ebyalo bakola kinene nnyo mu kutebenkeza ebitundu byabwe era nga basanye okumenya amateeka agabafuga. LC balina kubeera beesimbu, balina okubeera b'amazima. Babatuze okuva mu ggombolola Manyiiro ne Malongo mu disitulikiti y'Bayuge balanyidde omubaka waabwe omukyala Julie Zambe Mukoda ebizibu balina ono abadde abasisinkanye okusaliramu amagezi ku bizibu bye balina mu kitundu kino. Bategeeza mu misirayo ne balina mazzi ebyobulamu byeraliikiriza nga kino kiviirako n'abakyala okuzaalira awaka. Bagadoola mu bibali bagabana n'ente
n'ebisolo ebindi. Enkwete mayuge nnengi. Ggombolola lyaife lino okusingira eri Malongo y'endisaawo eno tubaire n'obuzibu bungi obw'amaadhi. Aye Katonda yatuyamba twafuna NGO gye beta Living Water etusuubiza okusimira abataka b'e Malongo boreholes 40. Yo gavumenti etegeeza nti yakwongera ssente emirimu gy'emikono ekinayamba okukulaakulanya eggwanga byogeddwa akolanga ddayirekita y'amaterekera g'ebyemikono mu minisitule y'enjigiriza Patrick Byakatonda muvundikira ku 17 ku St Cecilia Kisubi ewakiso abazze okusomya ku mibiri batikkiddwa nga bakukusa ebya woteeri okusomesa abaana bannasatu okuwa amatofaali n'okukanika. Byakatonda ategeeza nti gavumenti neetegefu okusitula n'okutumulira emikono. Amasomero gano oba amakolero agabwannannyini agasomesa ebyemikono mu Uganda ge gasinga obungi era ge gakola obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Akulira etteeka lino Kirisa Benedicto asiimye nti enteekateeka za gavumenti ez'okutumbula amasomo g'emikono. Tukubiriza gavumenti omulanga eyongere okutwegattako tusobole okuba n'ebikozesebwa mu masomo gano. Ate Vika Jeni wa Kampala Musenyu Charles Kasiba nti yasoose okuyima ekitambiro kya minisita n'akubiriza abatikkiddwa okuba abayiyami bakola. Okuyita wano mu institute eno toyize sikiiru yokka, toyize ekyo kyokka kikuyigiziddwa kyogenda kukola, naye oyize ebintu ebikwata ku bulamu bw'omuntu.